Mukira kikesezo olunaku olwaleero CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba yakoze tweet gye mulengera sides za wano. Tweet eno yafulumirizaamu ekifaananyi eky'omukyala Babi Kyagulanyi. Era nga mu kifaananyi kino Babi embeera yennyini gye yatunnyonnyola gye yayitamu yali ayambadde night ya bbaawe, enviiri ze nga bwe zaali, abasajja baamulagira atuule mu ntebe n'atuula wansi. Ekifaananyi kyennyini abantu ab'enjawulo abadde bavaayo nga bagamba Babi ali mu documentary, birabika ebigambo bibakalidde ku matama. CDF General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku official X account ye yataddeyo obubaka obukakasa nti ku lunaku Babi lwayogerako kituufu basajja be baaliyo era nga n'emmundu bazimutunuzzaamu. This is when nzirizaako kaposti ako katini nnyo agamba nti yagambye nti this is when our soldier captured and then released Kabobi's wife Babi. She was very helpful in helping us find her husband. Ebigambo bino kati nziriza mterako n'akatambyawo. Nina ebintu bibiri olwayo bye tugenda otunuulira. Mu katambi kano mulaga ekifaananyi kya Babi n'omusirikale y'omu ali mu kifaananyi ekiri mu posti. Kati nzirizaako posti eri evuddeko. Posti eyo tulina I can assure you nti ekifaananyi kino kyolaba okuli tweet ya General Muhoozi kiri 100% authentic. Bwe njogera bwe ntyo ntegeeza nti ekifaananyi tekiri generated by any kind of software. Ekifaananyi kiri ku original. Kati nzirizaako akatambi kano. Then akatambi kano kolengera nga Babi ayaggayagga ayayaana still n'omusirikale y'omu ayina emmundu amuliko nga bw'omulabye mu kifaananyi kiri ekiwedde. I can assure you nti this is a generated a video from the other authentic photo oba from the other authentic post okuva ku page ya CDF. Now ngenda kutwala mu process nabiki General Muhoozi byayogedde byannyonnyodde because teyakomye bukomi kutuwulira nti yakwata ekifaananyi kya Babi akirina era yali Babi yali yayambako nnyo mu kuzuula bbaawe wawaali. And of course tugenda kuyirawo olukalala lwa tweets CDF zonna ze yagenze maaso n'okubeera nga annyonnyola era ng'ebigambo abyogerako. In fact CDF yatuuse n'okwetondera ekitebe oba yatuuse n'okwetondera eggwanga lya America. Naddala post gye yakoze oba tweet gye yakoze ku ggwanga erya America oluvannyuma mu ddakiika ezitali zaawala tweet eyo n'agiggyayo. Yabadde agezaako okunenya embassy ey'eggwanga erya America mu kuba ensaale oba oliawo mu kuyambako Bobi Wine okutoloka okuva ewakaawe n'okubulawo. So n'olwekyo tugenda kutunuulira ensonga zonna nga CDF bwe yagenze maaso n'okuba nti azirambika mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Bwe nvaakaawo ngenda kujja nkwongereyo mawulire gaffe amalala mwogenda okulabira muna NRM eyesimbawo enansana ku bwa MP ono nno nga ye Mutebi Ramadhan ali mu kulaajana mu kaseera kano wetwogerera agamba yasinga ennyumba mu bamanerenda ku miliyoni 10. Ennyumba bamanerenda gye baagala okutwala eri worth millions 10. Alaba akasente tali wa kukajja kakati avaayo akuba omulanga. Biki ebiri mu mboozi eno ebikusike mabega waayo tugenda kubeera tujambula and of course tugende tugitemeeteme in details. Kakati bwe tuvaakaawo okutulugunya n'okuwamba abantu emmotoka ekika kya drone nga zigenda amaaso n'okweriisa enkuli. Waliwo muna NUP akuba enduulu elaalajana nga n'obulamu bwali si bulungi, ali mu kaseera ka kuyaggayagga. Tugenda kukutuusa eri obulumi obuli mu kubeera ng'otambula bystanders ng'oli ku kkubo otambula oba oyimiridde bibyo emmoroka nejja nekwata nekuyoola nekuba mu drone netandika okuvuga okutwala ku kifo ekitamanyiddwa ne process eyo gye basobola okuyisaamu wakati kati mu lugendo olwo. Kakati
bwe navaakaawo ngenda kukulaga engeri Honorable Ssemujju Nganda gye yagenze maaso n'okukakasa nti yakituufu yawangulwa mu mazima. Naye ekyokuba nti Mukira municipality yawangulwayo mu mazima tekitegeeza nti prosesi y'akalulu mu ggwanga Uganda yatambula bulungi. Honorable Ssemujju Nganda akkaatiriza nti ekibba bululu kye yalaba ku mulundi guno bukyanga okutegeka okulonda kubeerawo takisiŋŋaanangako gwe mulundi gwo ogusookedde ddala okusinkana embeera enzibu ey'ekibba bululu etalabwangako efaanaganako ne yaliwo omulundi guno. Kakati ye omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama agamba nti ku kalulu ke twakategeka asobola kwewaako ebitundu 9 ku buli 100 era ng'ebyo biri ku super grade ebitundu 9 bye yeewadde. Atulekedde ekibuuzo mwakubuuliza nti gwe oba mmwe abalaba abali eyo ku kalulu kano engeri gye yakakategekamu emitendera gyonna sofa gye twakakuba mumuwaako ebitundu bimeka? Ye yeewaddeko ebitundu 9 super grade ku 100. Nzikiriza nywemu bunyurendo lw'amazzi. Video nkusaba yosooka ogiweka like ate we nzija nga nzijewo sente z'abakama bange ebigambo n'emboozi nzije tubinyumye era tubiguse. Tovaawo nkoma. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga nga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafir wallahi yarzuqna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeno wankubidde essimu mbadde mu nsiko. Nange buvuddeko bagenda ne batuzinda mu maka gaffe. Ate mu Buganda waliyo olugero olugamba kugoba akulaga ekkubo. Bwe batuleetako ejjoogo ninga niba n'abantu basinga obubanda sinaba bangi. Ne mbayita politalaba ne tekyakomaawo ate kyanzigula obwongo nnyo. Nekindagalindaako buli kye tugenda ne tukola emirimu gyaffe nga batulaba nga tusobola n'ogikola nga tebatulaba. Era nga bwe nze nga mbagamba nti mukole nnyo bwe balaba ne bwe batalaba. Kaakati ne bondaba nyambadde ng'omusirikale nange mbadde ndi mu buyeekera bwange obw'eddembe. Secretary General nankubira n'aŋŋamba waliwo bammemba baffe kyandibadde kirungi n'oyogerako nabo. Nengamba abakulembeze we muli musobola okwogera nabo. Nagamba bano bavudde buyikwe. Nengamba buyikwe kale nno nzize wano okusingira ddala kubanga muli bebuyikwe. Ab'enjeru bali wano mbalabi muli bebuyikwe. Kibadde kinkakatako nnyo okujja personally njogereko nammwe newankubadde zijja kuba dakiika ntono nnyo era mbasabe munzikirize
ine kwatagane emirimu gye badde ntambuza. Njagadde beebaza olw'obutagwamu maanyi. Kisobokera ddala Mwami Museveni engeri gy'asobodde okufuga bannayuganda is denying them leadership. Ng'atuuka nti kati wano ani aliwo Kyagulanyi gwe bawuliriramu, Kyagulanyi oyagala ssente mmeka? Bw'ogaana ssente mumusibe oba mukoleko ebyo ebikolobero byonna bisobole omukakanya. Si bannabyabufuzi bokka, mulabye abakulembeze ab'ennono, mulabye abakulembeze ab'amadiini, n'atuuka ekiseera nga takyasobola yadde okusinza Katonda wabula nga asinza Museveni. Muze mbalaba, si musiraamu, si mukatuliki, si mulokole, osanga n'omusumba nga ye abulira njiri ya sitaani naye akuba tekimusasuza kubanga asobola okukola ebikolobero byonna naye ne wataba wamukuba ku mukono. Kakati bo batya Museveni okusinga batya Katonda era beesiga emmundu n'amagye okusinga beesiga Katonda. N'osanga omusajja nga imaamu oba Sheikh Mulamba naye ng'ageraageranya emmotoka ya Museveni n'agigeraageranya ku jjana. Muze mbiraba. Naye ate waze mu bannabyabufuzi baaba akyekoze kubanga mumala omulonda ne mwesiga then ye najja n'agula oyo mwe mugwemu amaanyi. Bangi bagenze bagwamu amaanyi. Bannange mu Northern Uganda Museveni yasinga okutulugunya abantu, baabokyeranga mu nnyumba, baabafumbiranga namubitamu ne kubanga yagenda n'akompromise nga bakulembeze baayo be baabalonze paka ne kuba opposition bano Batimawo n'abalala n'abagula ne kinafuya abantu b'engulu. Si nti abantu b'engulu baagala nnyo Museveni, nedda, ne baagamba n'ababadde bagenda okukulembera okwenunula nabo tebaliiwo. Kati Museveni kyayagala okukola nammwe gye muli kibala kizzaamu nnyo amaanyi okumanya nti mubudde buyikwe nga muli bangi bwe muti ne mugamba nedda tetugoberera. Mumanyi Abagande abalina olugero lugamba nti enswera ensiru yegoberera omulambo paka Montana. So njagala beebaza olw'obutagwamu maanyi. Manyi bulungi nnyo nti muli bangi nnyo ate muyinamu n'abakulembeze mummwe, muyinamu abasajja abagezi mummwe. Nze nga mbalaba birandaba oyo omusajja oyo ng'ayogera oluzungu oyo gugu nuga musajja obutegeera gye bunyeeyo. Muli bangi nnyo so temusiruwazibwa abantu ababa batunze emyoyo gyabwe. No, oyo aba atuyambye n'okutuyamba okumumanya. Ekyo nga kivuddeko njagala kukoona ku nsonga esinga obukulu ey'okubajjukiza. Manyi tukyogeddeko emirundi mingi naye nkiddiŋŋana buli bwe nfunye omukisa okusinkana baganda bange naddala abakulembeze. Nammwe njagala okubasaba ensonga eyo mugiddiŋŋane entakera. Ne bw'oba okinnyonnyodde omuntu n'akinnyonnyoka enkeera ky'oba osooka okumunnyonnyola ng'omugenda okukola ebirala. Kyeki omulamwa gwaffe gwe guliwa? Kiki ekyatusinkanya? Lwaki tutangawo obulamu bwaffe? Lwaki tukola ebikolwa lwaki tukola ebikolwa bino byonna ebitteeka mu bulabe? Bawambye ono n'avaayo ganaafa mubeere e Bulaaya ne mulaba ono baamusse ono bamuwambye kyokka oluva e Bulaaya ng'otaddeko bereti ng'otaddeko ovulu. Kiki ekyo ekitudrayivinga? Kale, words to remember. Ebigambo ebyo Bobi Wine yabyogerako akaseera akayiseeko emabega asibye akakati. It's a disclaimer. Kakati tutandikirewo CDF w'eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero afututta obudde bwe neyeyunira omutimbagano gwa X kwatera okuyisa obubaka bw'ebiseera ebisinga n'awandiika obubadde obuzibu ddala. Era nga wansi awo CDF afulumizza ekifaananyi ekiraga embeera oba oliawo Babi mwe baamusiŋŋaanira mu maka ge. Ataddeko obubaka obadde bugamba nti wano mu kaseera abajaasi baffe we baakwatira era ne bateera mukyala wa Bobi Wine ye gwayitaka Bobi era nga ye mukyala Babi. Nagamba nti omukyala yatuyambako era yakola kyamaanyi
mukutuyambako okuzuula bbawe. This is when our soldiers captured and then released Kabobi's wife, Babi. She was aware, she was very helpful in helping us find her husband. Mucho nti Babi yayambako nnyo abajasi ba CDF oba amajege gwanga okusobola okulaba nti gazuula Bobi Wine oba Babi yayambako amaje wakati mukaweefube w'okunoonya baawe Bobi Wine. Kakati CDF takomye bukomi kuwandiika bubaka obwo n'ateekako ekifaananyi ekyo kyogenda maaso n'okulaba. Nja kusaba oggyeko ebigambo ebyo wansi oba otufunire ekifaananyi ekyo nga bwe yakipublishinze. Now mu kifaananyi kino I can assure you nti this photo is authentic. Kino ekifaananyi kiri real. It was taken, kifaananyi kyakubiddwa. Kino bakyongeddemu bwongezi light okwawukanako ko n'ekirinzirizaako kiri ekiriko post ya CDF tunyonyole bulungi public etegere bulungi. Original photo yeeyo nga teri colored, nga teri tebagyongeddemu brightness, nga bwe yali yeeyo original photo CDF yeji yakozeseza. Now aba downloadinze y'ekifaananyi kino okuva ku account ya CDF kakati bo ne bakyongeramu ka light okwongera okulaga buli detail eyali ku ground oba buli detail yabadde mu kifaananyi ekyo. Kakati nzirizaako ekifaananyi ekiri downloaded ne bakyongeramu ko ka light kiri kyojjeeko. Ogenda then kino ekifaananyi ne bakyongeramu ko ka brightness naye nga tebakikoze edit. Kati nja kusaba producer otusikire ekifaananyi ekyo tu full screen. Twetegereze confirming a face. I can assure you mwenna musobola okunjulira nti ekifaananyi ekiri mu katambi kano ekifaananyi kyolaba ekyomukyala atudde wansi awo mwenna musobola okukkiriziganya nti oyo ye mukyala wa Mwami Kyagulanyi amanyiddwa nga Babi Itungo. Now Babi mukunyonnyola kwe bwe yali ensambya mu ddwaliro yannyonnyola public n'agigamba nti nali mu night ya bba wange olw'ensonga by then oba mu nnaku ezo nali nfuna ekyebikiro. Ekyebikiro kwe kubeerawo n'ofuna instincts oba n'ofuna ebintu ebiringa ng'ebikubagulizaako n'otandika okwewulira nga ataliiwo, n'otandika okwewulira nga ali obubi, oli bulungi, kwegamba nga teweetegeera omenyese tomenyese. So ekyebikiro ekyo kyaleetera Babi according to her explanation nti yawulira nga walinga wayinza okubeerawo ekitali kituufu. Olunaku olwo n'asalawo asule mu naiti ya bbaawe Mwami Kyagulanyi. Era n'ensonga yaziwa lwaki yasula mu naiti ya bba oba mu ngoye za bba. Now Babi agamba nti baamulagira atule mu ntebe ku lunaku lwe bamukwata naye ye n'asalawo n'atuula wansi ku floor oba ku tails. Bwe wetegereza ekifaananyi kino story ya Babi ye yasooka okupublishingibwa. Now CDF ekifaananyi kyafulumiza kikonfirmiza 100% ebigambo bya Babi nti yatuula wansi. 2 kikonfirmize engoye Babi ze yali ayambadde. 3 kikonfirmize abasirikale abaali bakutte emmundu nga bali ku Babi. Even though ekifaananyi CDF kyatadde ku mutimbagano gwe tekyoleka face ey'omusajja omusirikale omukwata mundu ng'akutte ku Babi oba ng'atadde ku Babi omukono. But remember Babi yagamba buli ekyakolebwa mu nnyumba abasajja bano abaalumba ewakaawe baalinga bafiriminga nga bakwata buli kimu ku ssimu ekika kya Samsung. Atasobola kutubulira modo ki naye asobola otubulira it's a Samsung mobile eyagenda maaso n'okukwata buli kimu ekyali awo ewaka. Kakati pavino yangu ye bwangu kugenda awo naye kale katugenderewo ddala. In this video abantu bakutte ekifaananyi kiri nga bw'okiraba awo ne bageneratinga moves mu katambi tuddewo wali mu ka video kano.
kati akatambi kano kolengera side eno, it is a AI generated video from the other authentic photo. Nti bakutte ekifaananyi ekyomusirikale ne Barbie, abantu ne bageneratingamu video eraga Barbie kiki ekiyinza okuba nga kyaddirira, because bwe tuba tuli mu kugeneratinga oba ekintu bwe kiba nga kiri generated, osobola okuwandiika script nti njagala mu kifaananyi kino ndaba omukyalo ono ng'atambula oba ng'ayaayaana wansi, AI ne kugeneratingira omuntu oyo wansi ng'ayaayaana tu. Osobola okusaba AI bw'oba ogenerating oba ng'ocreatinga ekintu ekifaanagana nga kye bacreatinze, nga mulimu okulaga face, AI ekuzimbire face egituuze ku kifaananyi ky'omujaso ono. Mubadde nga mujja mubiraba mu bifaananyi ebyenjawulo, era ogenda kwetegereza nga face y'omuntu ono teri clear, era tosobola kujja identifying why, because it is a generated video from the other authentic photo. Ndoza kakati awo mba nnyonnyoddewo bulungi. CDF teyakomyawo, nzirizaako post eyo twasoose nayo. Bwe yamaze okuwandiika n'okufulumya ekifaananyi kya Barbie, CDF yeeyongeddeyo n'agenda mu maaso, nzirizaako post ye empanvu, n'agenda mu maaso n'agamba nti Barbie is next as he's taking selfies and videos. His wife was captured. The definition of an idiot. Simanyi oba post kyekubuze Pavili? Yes, yeyo. Bwe yamaliriza 40 minutes okupublishing ekifaananyi, Bobby, mukyala wa Bobby ng'alajana, alimba byakwerinda, nazzaako post egamba nti Bobby ke kaddako. Mu kaseera kano kali eyo kekubya bu selfie na kurecordinga bu video. Mukyala waako yakwatibwa. Kino nno kya busiru. An idiot kintu bwe sigenda kigaziya nnyo ffenna tukitwalirawo. Then after 13 minutes CDF naddamu n'awandiika, as far as I'm concerned, we captured the man Barbie a week ago. The fugitive on the run is the wife Barbie. Nti nga bwe kiri bwe kikwatibwako ku nsonga zino, omusajja Barbie ye yakwatibwa mu wiiki emu eyiseewo, nti naye omuddusi ow'amateeka fugitive yali ku misinde, ye mukazi Bobby. Mukyo CDF ng'ategeeza nti muka Bobby ye musajja mu kiseera kino yasigala ewaka amagye ge gaakwatira oba ge gaalumba, nti ali ku misinde essaawa zino adduka, ye mukazi Bobby, CDF gwayiseemu Barbie, then Barbie CDF n'amuyitamu Bobby. Oba ntegeerekese mu nnyonnyola yange. Now, we want to know, abantu abavaayo ne muwakanya ebigambo bya Barbie, omukazi n'atwala ebiseera n'annyonnyola eggwanga ne tutunuulira abantu abakulu ku mpewo za televisions, ku mpewo za TV, ku maradio, mu maloboozi gaabwe, mu butambi obw'enjawulo, mu interviews zaabwe ze baakola, nga bacriticizing ebigambo bya Barbie, nga bagamba omukyala yali ashootinga documentary. It's so shameful, kya buswavu okulaba nga omukyala avuddeyo n'annyonnyola. Mulengera enviiri Barbie z'ayina, nsaba onzirizeeko n'ekifaananyi mu katambi. Ze nviiri ze zimu Barbie z'alina mu kifaananyi CDF kya publishings. Jjukira nti Barbie bamenye ewakaawe okuyingira olwaleero oba the next day, Barbie n'alyoka avaayo mu ddwaliro n'agenda maaso n'okunnyonnyola
we shall emphasize ku kifaananyi than ka video, because video is a generated thing. Tugendere nnyo ku kifaananyi ekitali generated. So Babi obulumi bwe yannyonnyola kati ninyo nsaba nsooke nkuweko ku bigambo bya Babi oba oli awo bye yayogera ensi ne yeewuunya ebikolwa by'abasajja abatalina kye tuyita humanity oba ak'obuntu. Nsaba osooka ompeeko ku bigambo bya Babi ebyo. Sinanyimirira wanema ne baŋŋamba mu Lunyankole ggulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo. Mwaka kaseera n'ensala ne ŋŋenda mu kinaabiro the general bathroom ne neggaliramu ne nkubira neighbor waffe omu ne mugamba basajja batulumbye mukuumira amatu ebweru. Kati nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuuka era mu ddiiro nga bamaze okukutula enzigi bamaze okumenya amadinisa nga bangi bayingidde. Abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana, abalala bagenze mu lounge, abalala ne bagenda mu ffumbiro, abalala ne bampitako ne bampuka amadaala. Nabadde ntudde ku madaala omusajja omu nantuukirira naŋŋamba tuula wano naye mu ntebe ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe amaviivi ne gasigala. Ne ntuula wansi nanyimirira wano emabega naŋŋamba mpe essimu yo nenjimu. Babi agamba nti yatuula wansi omusajja n'amuyimira emabega. Nsaba otutereka ekifaananyi side eno wano nze wendi kateekawo ekifaananyi then wali Babi annyonnyolera awo mu katono, because narrative z'okutambuza propaganda, narrative z'okutambuza z'okuzannyira mbulamu bw'abantu nga balina obulumi obubatuusiddwako, I think zeetaaga zikome. Yes, tukomyewo humanity, tukomyewo ak'obuntu. Bwe baba nga leero bakutte ku oli enkya basobola okukwata ku ggwe, enkya basobola okukwata ku nze. Nabadde ntunuulira debate eyabadde mu parliament olunaku olw'ejjo, minisita wa ICT Chris Baryomosi banne mu parliament we baamujjukiriza nti yakwatibwako oba he was abducted. Family ye nejja neerajana n'ensi neevaayo n'egatta eddoboozi ku kukwatibwa kwa minisita Chris Baryomosi, but later olw'amaanyi g'abantu minisita n'alerizingibwa. Kakati oba yabadde Joel Ssenyonyi oba yabadde Ssemujjunganda nga yamugamba namugamba nti tobalaatira nnyo mu nsonga zino, jjukirako naawe ensi yakulwanirirako ng'ekulwanirira okusobola okuba nti olelizingibwa oba oleetebwa mu channels entuufu ez'amateeka. Now Babi akubuulira nti omusajja yamuli mabega mu kifaananyi CDF kye yapublishinze ani yali mulimi yali mujaasi. Ntera wano wendi ekifaananyi Babi annyonnyola ensonga ziggweyo. Tula wansi nanyimirira wano emabega naŋŋamba mpe essimu yo nenjimuwa bwe nti namala naginteeka mu maaso ndowooza yalowoozeeza erimu face recognition oba thumb gundi naye yabadde local password. Naŋŋamba jjamu password mu Lunyankole ne mugamba sijja gijjamu. Nagamba jjamu password ne mugamba sijja gijjamu. Nasituka nagenda nafuluma nayita banne abalala bana ne bajja naddamu nanyimirira wano emabega nankwata empale nadde nyambadde naiti ya Tata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyebikiro nga nina feelings gya kubaawo kuba batwegezezaamu emirundi ebiri nansitula. Babadde basajja bakanyama, basajja bafaanagana, balina obuwanvu bwe bumu. Ewe nabadde ntunula wansi nga bayitawo ng'olaba balina ne size y'engatto y'emu. Wadde engatto zaadde tezifaanagana, but you can tell nti abantu bano they are certain size, they are certain shape. Kati nankwata nansitula. Bwe yansitudde mu bbanga bw'ati eyabadde mu maaso gange nantuga wano mbulaku bw'ati naye nansitula. Now Babi mu bulago bwe watugereza oba we yatugereza we baamukwatira oba we engeri gye baamukwatamu ekyamazima ebipaapi byasigalamu oba touches zaasigala mu bulago bwa Babi era nga anyone can easily see it nti Babi obulago bwe buliko ebipaapi ng'omuntu bw'anakuba oluyi
ne lusigalako. Now annyonnyola size z'abantu abaamuli mu maaso oba abayingirire wakaawe bwe yannyonnyola ne tunuulira ekifaananyi eky'omujaasi oba omusirikale akutte emmundu ayimiridde mu maaso ga Barbie nga mbutuufu musajja heavy ekiwago kwekiri. You see? Tugenda maaso ne story ya Barbie. Naye n'asitula mu bbanga kati ono eyambadde emabega n'asika essaati ya night n'agisika bw'ati. Kati nagenza okulaba nga saakwetawuluza ku basajja babiri kyenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula oba namusambye wano ndowooza n'atambula. Kati olwatambudde ono munne n'ansika amapeesa gonna ne gayulika aga night essaati amapensa gayulika. According to the photo, ekifaananyi ekyo kye muli kulaba, engeri Barbie gye yali ayambaddemu, night gye yali ayambadde, ekwoleka bulungi nti kyali kyangu nnyo amapensa gaayo okuba nti manafu. Era kyali kyangu nnyo amapensa g'olugoye lwe yali ayambadde okukutuka oba okusumululwa singa wabanga waaliwo akanyoola bikya. According ku lugoye lwe tulaba, kuba Barbie yatunnyonnyola ebigambo bino naye nga tuteebereza kika kya night ki gy'ayogerako gy'ayinza okuba nti yali mu kiro ekyogerwako, and kika ky'abasajja ki ekiyinza okuba nga kyayogerwako mu kiro ekyo abaamulumba ewaka. Now tumaze okulaba sayizi z'abasajja nga zaali mmekete ne tunuulira n'engoye Barbie ze yali ayambadde nga mpewere, ne tunuulira n'ekifaananyi bwe tuba tusomye face eya Barbie ng'obwennyamivu obweraliikirize n'okutya kumwetimbye mu maaso. Tukamaleeyo mpola mpola tujjukize abatajjukira, mufa abaawulira. N'agisigaza mu ngalo. Mu sitting room mwaddemu abasajja bangi. Bwe mbanga nsobola okugeraageranya omuwendo saa kugamba nti gwe mutuufu naye babadde ng'abasajja 4 oba 5. Akutte ennyondo, akutte omutayimbwa, akutte waya z'amasannyalaze, akutte ekijegere, akutte magalo, akutte ne kati bwe nakoze bwenti essaati n'ebika amapeesa bwe yanse bw'ati essaati n'ebika amapeesa n'entambula nga ndi bwerere n'enzira mu corridor ya sitting room mu bbali. Kati bwe nagenze mu corridor awo mwabaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abalala ne batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo. Kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda laga nedda mama mmuddize essaati ayambale. Kati omwami nano n'essaati oli yabadde agisudde wansi omunaaginona essaati una. You know, sometimes it's hard to feel someone's pain, but always it is easy okumanya omuntu kye yabadde ayitamu. Kizibu okuwulira omuntu obulumi bw'ayitamu naye kyangu nnyo okumanya n'okuteebereza biki omuntu oyo byayiseemu oba byabadde ayitamu. Now that is Barbie, and this is CDF releasing her photo ku lunaku lwe baalumba ewakaawe. Barbie watuuka n'akunnyonnyola segment engoye bwe zimuva ku mubiri. That is dehumanizing. Kitiibwa ky'omukyala, her dignity. Ani ata eyandyagadde okulaba ku maama we nga yambuddwa engoye? Who would like to see her sister nga abasajja basukka mbana bamwambudde? Kale katukitwale nti tebamwambula. Ani yandyagadde okulaba sister we, maama we, mukazi we nga akwatibwa ng'omusajja ng'agenda mu maaso n'okuba nti ayisibwa mu mbeera eri rough, eri tough during night? Let's pray that trauma Barbie gy'alina mu bwongo bwe olunaku lumu ekakkanyizibwe. I have Epas here saying something. Simanyi oba omunyinaawo Pavin.
EPAS tomuyina wao. Okay, but waliwo EPAS weyabadde tugenda muba wa maaso awo weyabadde annyonnyolera ku bantu abagenda maaso n'okucriticizing omukyala Babi olw'ekikolwa oba olw'ebigambo byavaayo nannyonnyola ebyo byennyini byenkunnyonnyodde mu katambi. Now bwe tugenda maaso CDF yagenda maaso n'okuba nti ejjeera mu kiro ekikeeseza olwaleero yagenze maaso n'okuba nti ayongera okukakasa nti Bobi Wine okutoloka kwewaka oba okuvaako kwewaka yayambibwako abantu abamu. Abantu abo abayamba ku CDF abamini abayamba ku Mwami Kyagulanyi yabatuumye ba embassy yagitumye embassy ya America ososeyo kale katusokerao CDF General Muhoozi yagambye nti if any soldier even attempted to touch Babi singa omujasi we omu yekka bwati oba omujasi we omu yenna akemebwa okukwata ku Babi he will be punished very severely ndi ajja kubonerezebwa mu mbeera esingayo okuba enzibu. Era n'agamba nti abajasi baabwe oba amajege gabuulirirwa nga tegannaba kugenda kola mission oba amajege gabuulirirwa ku butya be galina okukwatamu abakazi. Era bw'atyo n'agamba nti tumuwe details oba tumwongere details bw'abanga waliwo amajege agayisa obubi abakyala. Ebyo na CDF yabyogedde mu kire ekikeeseza olunaku olwaleero. Kakati ng'omaze okuwulira nti CDF akugambye nti omujasi we yenna akwata ku Babi mu nkwata embi aba yeetaaga kubonerezebwa mu mbonerezebwa esingayo okuba enzibu, n'akugamba nti tumuwe details nga Babi annyonnyola ebyamutuusibwako tu nga Babi akonfaminga nti buli ekyamutuusibwako kyali recorded era nga n'ebifaananyi bitwalibwa bikubibwa. CDF ate omu najja n'ebifaananyi CDF ate omu n'aleeta ebifaananyi nkakasa nti n'obutambi asobola obutuwa kuba munaye bw'aba yasobodde ofuna ebifaananyi. Tugende maaso ne tweet ze. Agamba nti fellow Ugandans, because of the present situation where an opposition leader kidnapped himself and is missing, and according to our best intelligence, did all this in a coordination with the current administration at the US Embassy in our country. We as the UPDF suspend all operation, all cooperation with this current administration of the US Embassy in Kampala. This includes our work in Somalia. CDF agamba nti bannayuganda bannange olw'okubeera nga mu mbeera eriwo olwaleero kwavuganya oba kwavuganya ali ku ludda oluvuganya yeewamba era n'abulawo mu kaseera kano intelligence yaabwe yabalaze nti okubulawo kwa ow'oludda oluvuganya Mwami Kyagulanyi yayambibwako abakulu abamu mu US Embassy era ng'agamba kino kyakolebwa mu ggwanga lyaffe. N'agamba bo ng'amagye aga UPDF baweze they suspend baweze enkolagana yonna n'akakiiko akali current essaawa zino administration ya embassy ya US mu Kampala. Era n'agamba mu ebyo ebimu ku bye baweze mwe mulina emirimu gye babadde bakola mu Somalia. Ekyo mukitegedde. CDF y'omu n'addamu n'agamba the very kakati eyo post gye yakoze wansi ng'alumiriza embassy ya US
okuba nti yayambako mwami Kyagulanyi okutoloka n'okubulawo yagisiimuddeyo naye because abantu babadde bazifunye dda. Omanyi CDF buli watweetinga abantu bakuba screenshots ne batereka ki ne batereka videos ezo era bwekityo bwe kyabadde ne ku mulundi guno abantu babadde baterese screenshot ezo. Kakati tuddeyo amaze okulaga nti embassy ezo oluvannyuma yamaze ne yeetonda. Yes, oluvannyuma yamaze ne yeetonda ku mbeera eyo eyakoze eki ku mbeera eyo yabaddewo. Kakati yeetonze bw'ati yagambye nti I want to apologize to our great friends the United States of my area tweets that I have now deleted. Nti njagala kutwala okwetonda kwange eri banywanyi baffe aba United States era nga mbetondera kulwa tweet gye naakamala okusiimuulayo. Yeri gye nkusomedde I was being fed with wrong information. Nabadde mbuuliddwa oba nabadde mpeereddwa information yenkyamu enfu. I have spoken with the US ambassador to our country and everything is okay. Njogeddeko ne ambassador wa US mu ggwanga lyaffe wano era buli kimu mu kaseera kano kiri bulungi, kiri moralo. We are going to continue our military cooperations. We are going to continue our military cooperations as usual. Era nga tugenda kwongerayo ebikwekweto byaffe oba enkolagana zaffe ez'ebyamagye ewatali kulonzalonza oba ewatali kyekubira yenna nga bulijjo zigenda kusigala nga bulijjo. Kati awo CDF yabadde amaze okwetondera USA ate wali yabadde amaze okugirumba ng'agirumiriza naawe wano n'avaayo n'agikola ki n'agyetondera. CDF no teyakomye awo ekiro kyonna kyamubeeredde bize. Nayongerayo tweet endala eri waggulu we wabadde tweet endala kuzirizo gyeko. Yes, kati waggulu weeyo waliwo tweet eriwo nayo tugiwe tugimaleyo lumu. Bigambo byabadde biwanvu b'ekiro kyabadde kiwanvu ne Epas mukuwadde ojja mutuddiza. Wano yabadde yeetonda awo kyekimu kyekiri awo yabadde yeetonda. Kati ate waliwo endala ze yayongeddeko about Bobby and Baby. Simanyi oba nazo zirina. Oyo nno ye muduumizi waffe ow'amagye g'eggwanga mu mbeera efaanaganako bwetyo. Simanyi oba abantu kakati ku mulundi guno balowooza ki ku bigambo bya CDF. Simanyi totally sikola ki simanyi abantu kiki balowooza naye mu bimu ku birala CDF byayongeddeko awo andooza Pavini ebibye akyabinoonya bunoonya. Yayongedde n'agamba nti the very between Uganda and United States utuvuddewo. N'agamba awo naawo utuvuddewo ne wano tuvuddewo. Then waliwo awo tweets z'ensembyeyo ze nasembyeyo kuwa waggulu. As far as I'm concerned, okay, awo nawo twavuddewo. Kale ndowooza tugire tukomako ku ezo. Epas yayogedde ku nsonga ya CDF ne Babi. Omuyina muntereka akatambi ako ka playing ensi ekafune. Muteekeyo. Tebanayambula maama amukubye ne bamwambula n'ojja kuno n'osinika ebinnyo. Tebanayambula maama wo owulire ng'oyagala kutta muntu. Owulire ng'oyagala gwa muntu mu bulago. Kabe sister wo, I'm just being honest with you guys. Mubeeremu n'ako obuntu. Mubeeremu n'ako obuntu. Ate naawe agamba nti oli alimba wali ewuwe.
ate bw'abanga abadde alimba wayogera n'abantu abayingira mu nju ye ne bakubuulira alternative feedback ku bintu oli bye yayogera waliyo kirowoozeeko ebintu ebimu nja kuwa example kati wano waliwo ambuuza nti nze oba nze naliyo ne mulaba nti babi bamukubye ne bamwambula n'ojja kuno n'osinika ebinnyo tebannayambula maama wo owulire ng'oyagala kutta muntu owulire ng'oyagala gwa muntu mu bulago kabe sister wo. I'm just being honest with you guys. Mubeeremu n'ako obuntu, mubeeremu n'ako obuntu. Kale oyo ye EPAS awo nga tuvuddewo ku nsonga za CDF. Muna NRM eyavuganya ku kifo kya Nansana Municipality as MP omukulu Mutebi Ramadhan yavuddeyo n'alaajanira gavumenti, n'alaajanira ministries ez'enjawulo, n'alaajanira abakulu ab'enjawulo ng'agamba nti akalulu kaali kamuwuba ne wano juzi mu race esembyeyo ku ssaawa eyo envannyuma neyewolayo miliyoni 10 ku Manerenda, naye n'awandiika endagaano nti ntunze amaka gange, naye nga bamuwoze miliyoni 10 nga amaka gawaddeyo gali worth millions 10. Kakati agamba Bamanerenda batwala enjuye lwa miliyoni 10 olw'endagaano gye yakola nti ntunze. I just want you to listen careful. Ebigambo by'omusajja ono nze ngenda kujamba we just brief ku bigambo bye dakiika 3 olw'obudde obutandise okuntwala kantindiggwa. Tuyingirirewo direct mbigambo ebyo Pavini. Naye ebyaddala abantu batwala ebintu byange Bamanerenda azibano abakola endagaano ya ntunze. Omusajja yampa just sente ezasembayo obukadde 10. Obukadde 10 atwale ennyumba yange ya bukadde 10. Ku bukadde 10 kino mbalayirira nga ntya Katonda sigenda kukkiriza muntu yenna ajja wange kutwala byange. Emiliyoni 10 tebagenda kutwala byange bya miliyoni 10. Nakola endagaano eyantunze nga nyina obuzibu ng'akalulu kantuddemu. Nammwe buli kimu mwakiraba akalulu kantuulamu ne ngamba kanneewole nga mmanyi ngenda kuwangula. Omusajja n'ankozesa endagaano, ngenda kulaga endagaano ze yankozesa. Kino mbakoowola mwenna bannayuganda mwenna gye muli, abantu bano abakola endagaano za ntunze, abantu abakozesa abantu endagaano za ntunze bannayenze bintamidde ddala. Nsaba police, nsaba ministry ey'ebigwate biraze, ministry ya microfinance, muyingire mu nsonga zino ez'abantu abo abagamba nti bawola ssente. Kakati abantu nga bano basobola okubeera mu categories 3 briefly. 1, ono musajja mukulu ate ali mu kibuga kyekisooka. Kyakubiri, Bamanerenda ebiseera ebisinga endagaano ekyo twakikaayanako dda nti bakola endagaano za ntunze. Ekyo bulaba nze kugenda Bamanerenda afadhali ntunda ku layisi kintu n'enkivaamu omulundi gutya omulundi gumu. Now he's claiming nti yawaayo ettakali, I mean amakage
nakola endagaano nti agatunze naye in actual sense nga bamuwoze buwoze. Kooti tetambulira ku bigambo, you have to pay. Kooti etambulira ku bujulizi, evidence. With no evidence togenda kuvaayo kutugamba nti weewola ng'ate endagaano gye weesayiningira gwe kennyini eraga wakola ki? Watunda. Ensonga lwaki munnamateeka omu yavaayo n'agamba nti weetaaga wabeewo regulations ku bamoney lenders bano abakozesa abantu endagaano za ntunze instead of nkuwoze, kubanga bwe mugenda mu mateeka tosobola kusinga musango. Omuntu ono obeera wamuguza era nga wateekako n'akawaayiro akagamba tokakiddwa, era temubeeramu nti namuwaako miliyoni 10 nti oba nguzizza ku miliyoni 10 bakugamba ekintu kino kirimu miliyoni 10, yes tuwandiike endagaano nguzizza ku miliyoni 10. Ande ebiseera ebisinga bamoney lenders abo ogenda n'otandika n'okubasasula ku ending onaatera okumalayo sente ne babula. Ebbanga eriri mu ndagaano eri ne liggwako, then nobanga wasayininga dda kyaggwa kyakola ki? Kyaggwa nga n'ebiwandiiko wabikwata n'obibawa. Kakati wano waliwo emizannyo ebiri, waliwo politics at play ne wabaawo ne humanity. Kyobola nsoose kunnyonnyolera mu perspective y'obuntu. Humanity gye tusabe abeera applied mu buli kimu. Sisoose kumutunuulira nti munna NRM, sisoose kumutunuulira nti munna byabufuzi, sisoose kumutunuulira kiki yali ateekamu sente. Nsoose kutunuulira mbeera gye tufaanaganya mu bamoney lenders bwe tuba tuddukiddeyo okutuyamba obuyambi bwaki? Bw'ensimbi. Nti batukozesa endagaano naye ng'endagaano ezo si ze eziriwo mu mateeka, naye newankubadde nti bakozesa frustration yaffe bo ne batusayiningisa ne batutwalirako ebyaffe mu maanyi. Obwo sina amagezi oba si bukujjukujja babeera babitututteko mu maanyi. Kakati batudda ku sayidi y'ekibiina, ku sayidi y'ebyobufuzi, wano waliwo era omuzannyo. Bankubye akalulu naluuzinze, noonya butya bwe nnoonya ssente ezisobola okunnyambako okugaininga. Tukimanyi bulungi nti bapoliticians basaasaanya ensimbi. Oluusi ez'ejjenjeero oli ne bw'aba akimanyi nti tagenda kuwangula kalulu oba ng'aliko bapikerera abamusuusuuta waba abaceya honorable ensimbi aziyiwaayiwa neekanga ng'akutte n'ekubi by'ebikalu n'abitunda oba n'abisinga asobole okubaamu n'ensimbi z'agenda okuyiwaayiwa. Kati wano wayinza okuba nga waliwo politics oba ebyobufuzi ebiri kuzannyibwa. Abakulu mu NRM era nga bw'abadde abashtaginga oba babadde abateekawo baveeyo ba interveninge bakolagane ne money lender ono bamugambe ko omusajja wamuwa miliyoni 10, I mean miliyoni 10 naye ekintu kye kya bukadde mmeka? Bukadde 10. Kale katukuweeyo miliyoni za meka? Miliyoni za 4 oba miliyoni za 3. Ekintu okikole ki? Ekintu okiveemu. Money lender insisting naye agambe nateekamu nafirizibwa bla bla and all that. Kumbe money lender nono bali mu ki? Bali mu ddiiru. 3 wali siŋŋaananga tewali abanja muntu ono naye ng'alina okuteekawo ebimu ku bintu naye ebisobola okumuweesa ku ssente ezisobola omuyambako okweddaabulula olw'okumuggyako ennaku y'akalulu n'okwongera okuba nti bamuggyayo mu mbeera y'obuntu afuneyo naye kye yakoze eki? Kyafunye oba abeeko kyonna kyakola ki? Kye yeekwatirako. Kati mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo embeera eyo ebeerangawo mu politics. Era bangi abagenda otwalibwa ebyabwe bangi abagenda okuluka ddiiru basobole okubba naddala bali ku sayidi ya NRM basobole okubba bakama baabwe. Okay, ate era bangi abagenda otwalibwa ebyabwe abeesigulira ku kalulu ne babameggerayo oba ne bababba ne batafuna buwanguzi. Mu comment section osobola okumpa kiki kyolowooza ku mbeera ya munna NRM Ibrahim Mutebi Ramadhan eyesimbawo ne Bazambali Blasio Mukasa oyo baamumegga akalulu. Mukasa Blasio ye yawangula sides zeeyo. Kakati akulira akakiiko k'ebyokulonda agamba nti mumuweeko ku max bannange mumurentinge sofa akalulu engeri gye katambulamu
mumuwa bitundu bimeka mu ngeri gy'akategeseemu bubi bulungi. Wadde ebitundu 9 ate super grade. Teri kyasinze kunnyumiranga kwongerako kagambo super grade. Tera yakatambya ako pavini. Ngeri emirimu gye gitambuddemu n'esoofa olugendo lwe twakatambulamu ku 10 akakiiko ko kawaakomeka nga tumaliriza. Ku 10 nze kuwange nyewa kiyenda ku 10 super grade okujjako mu mabyeri gweru mutugamba mutya mutu wa grade ki mwe munatubuli. Ngeri emirimu gye gitambuddemu n'esoofa olugendo lwe twakatambulamu ku 10 akakiiko ko kawaakomeka nga tumaliriza. Ku 10 nze kuwange nyewa kiyenda ku 10 super grade okujjako mu mabyeri gweru mutugamba mutya mutu wa grade ki mwe munatubuli. Ngeri emirimu gye Erisinga okunsesa yengeri gyekangama ekibuuzo nze ku lwange newa 9 ku 10 ate super grade. Kale abaye omutubuulire Mwami Simon Mugenyi byabakama mumuwaako maximum meka ku bululu bwe yakategeka okuva ko ba president, local government, wano ba municipalities n'ebirala ebigenderaawo mumuwaako meka. Tugenda buterevu ku Ssemujunganda. Ssemujunganda honorable owakira municipality because tebannalayiza mulala eyawangula alindiriddwa kukulayira oli Council George Musisi. Now honorable Ssemujunganda agamba kituufu Musisi yamuwangula akalulu era yakamuwangula mu mazza. Yes, sometimes it's always good and better to accept defeat. Kikuyambako obuteteeka nnyo ku pressure, okwewala arguments, okufiirizibwa ensimbi ddukira mu court and all that. So kirungi nokkiriza defeat oba okuwangulwa. Kakati honorable Ssemujunganda agamba nti akalulu kituufu baakamuwangula era tatoma, naye tekitegeeza nti okulonda kwe Uganda vulugu teyalimu. Era agamba tewaliyo kalulu konna bukyanga Uganda etandika kutegeka kalulu kalimu vulugu nga akalulu k'omwaka guno. Tuweeko ku honorable Ssemuju. Mpangudde mu mazima na bwenkanya. Mazima no bwenkanya byawukana. Naye bampangudde mu mazima. Kati ekyo nga kiwedde ekyokumpangula tekitegeeza nyanyo omuntu akitegeere bulungi nti kuba akalulu tekubaddeemu bubbi. Tekubaddemu bubbi. Nze okumpangula mu mazima tekitegeeza nti abe-NRM tebabbye kalulu, kyekitegeeza. Okubba akalulu ku mulundi guno mbadde sikirabangako n'okukiwulira mu bulamu bwange. Naye nga nti nze bampangula tebanziba. Olunaku lw'eggulo odde oyogera n'ebyabaddewo okulonda. Owe-NRM kati ye mmeeya w'ekira yafunye obululu 4,000 ne bamwongerako gumu mu 3,000. Gwabirangirira Mwami Trubert. Buli muntu bamuwa DR form kubawandiika results. So bulamu kati mmeeya w'ekira omulonde yafunye 4,000 ne bamwongerako gumu 3 n'aweza gumu 7. Mwagenze mu kkooti. Eyabadde awangudde Norman Ssemwanga wa Nuupu. Eyadde owokubiri yabadde Meeya Mutebi, ndi naye mu PFF. Yajja kwebaza abatambudde naffe ne Mutebi paka ku ssaawa esembayo. Nze nyina bakansala abanga ba PFF abawangudde. Sempijja yawangudde waggulu eno mu Kiganda, n'awangula Kirekasi, gwe yawangudde gwe balangiridde. Badiri Waswa, Wero Spring n'ebyalo ebirinaanye we bweyogerere gwe yawangudde. N'abalala mulimu n'abeewuunyiza nga nabo babalangiridde. Eyawunya obuwanguzi. Kakati kira obawera bulamu obululu 5 nga balina okuwaako n'abalala bibalansinge. So njala nze kwebaza abantu, nze ndi mumativu banga kisago bampa okukiikirira abantu
nebaza Katonda nsobozesezza byensobola okukola mu Parliament nembikola. Era nja kusobola okusigala nga nkyalwanirira eggwanga lyange nga nkozesa buli kyensobola nensaba Katonda obulamu bwange atuweeyo omukisa tulabeko Museveni ng'agenze ensi eno enfune ku mirembe. Foot soldier ku kitebe amanya Zamutebe Douglas nga nali nkumachi Amani Nyanzi eyampa omulimba ali bamuyita fire foot soldier ku kitebe struggle nzizenzi beeramu kati twali tunoonya akalulu bali mwezo nga genatandika Kawempe kunoonyeza mu Kawempe waayise yeegatibwako Amani Nyanzi twajjaira nga tukola kati kola olunaku okubandwera bidde twali tugenda kukolera muno kumpi n'ekitebe tugende katale k'omukalwerwe wali twatambula bulungi tugenda mu katale k'omukalwerwe watu wali no Stearman Serunjoji Mayor Serunjoji yaliko atulina Nyanzi kwa twasimbula ku kitebe nga tutambuza bigere twatuuka mu katale abantu baali bangi kati jukira obana abakulembeze buli omu abayagala akulaga nti akola nnyo kati abamu ne batugamba mufulume akatale abantu abamu ba meya ne honorable bafune babuliza abantu abamu ne tufuluma kati bwe twafuluma tudde emabega kubanza nali nekyali wange kwempangisa naye ennyumba ne tufuluma tufune n'ekyokulya tufuluma akatale tudde no ku lawundi abantu abasinga bali awo wabweru drone yatuva mu babega ne batusika musajja yansika bino ebyuma bibeera ku kkubo batuva mabega ne bakwata esaati ne batusika ne tubuuka kiri ekyuma ne tugwa mu kolansi batuteeka mu drone ne bateekamu n'abantu abo abalala kuba twagenda musanvu ng'abamu jasi baali batambula na butambuzi abamu bayina. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Essenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwenzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafir wallahi yarzuqna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.